tugendedde obyango badde okyatuwulira enteekateeka nekungubagira Pope Francis. So ngambye nti ku Lwomukaaga omubiri gwa Papa gujja kufuluma Basilica ya St. Peter. Guleetebwa wabweru mu kibangirizi ekya St. Peter Square okufaanagana ne bapapa abalala abaze babaawo. Era misa eyo igenda kulemberwa Dean wa College of Cardinals ye Cardinal Giovanni Battista Re. Tunajjukira nti misa eyasiibudde omulambo guno nga gufuluma e Santa Marta ate yo yakulembeddwa Kamalengo. Kamalengo mu kiseera kino yakulira ekereziya yakolanga Papa okutuusa Papa omupya lw'anaalondebwa. So yakulembedde misa ebajja e Santa Marta ne misa ebaaniriza nga bayingidde mu St. Peter's Basilica. Naye mu kufuluma mu kibangirizi misa yakuyimbibwa Dean wa College of Cardinals Cardinal Giovanni Battista. So obuvunaanyizibwa bwa Kevin Farrell Cardinal oli kati akolanga Kamalengo bo bwa misa ziri ebbiri, Olwokubiri n'Olwokusatu nga tuyingira St. Peter's. Kakati ate obuvunaanyizibwa obw'okukubiriza conclave okulonda Papa omupya era obuvunaanyizibwa bukomawo obwa Kamalengo ng'ayambibwako era ono Dean wa College of Cardinals. Kakati era jjo n'ekiraamo kyateekeddwa mu lwatu ekya Papa luli kibadde kisomolwako busomolwa nti Yalaama alina okuziikibwa mu Basilica eri eya St. Mary Major ne kati jjo kyateereddwa mu lwatu nti Papa Yalaama aziikibwe mu ngeri etali y'amasappi matiribo n'ago amangi tageetaaga era ne ku jjinja eri n'ateekebwa ku ntaanaaye ayagalako ekigambo kimu Franciscus kitegeeza erinnya lye ery'obwa Papa kyekigambo kyokka kyayagalako. Era mu kulaama lwaki yalamye bamutwale kubanga jjukira mu kereziya eya St. Mary Major gye bamutwala Papa yasemba okuziikibwayo waliyo bapapa 7 baziikayo naye yasembayo yaziikibwayo emyaka gya 16. So mu myaka egisoba mu 1500 tewabaddewo Papa mulala atwalibwayo kati nakyo yabadde alina okukirambulula mu kiraamo kye naga nti mu bulamu bwe bwonna obulamu bw'abadde yabuwongayo eri Maama Maria kakati nga kimukakatako mu buufo n'okusala waaziikibwe ku Basilica eyo kubanga era ebadde nkulu nnyo mu myaka gya 12 nga buli lwaba afuluma oba okuyingira Vatican alina okusabirako awo bw'aba afuluma n'agenda n'asabira ku Basilica eyo ne bw'aba akomawo ng'alina okusabirako ku Basilica eyo. Era mu bigambo bye ebyavunuddwa mu Luzungu mu kiraamo kinaga nti for this reason I ask that my mortal remains rest awaiting the day of the resurrection in the Papal Basilica of St. Mary Major. Okwabadde okuwandiika kwe nti mu nkola ye n'engeri obulamu bwe gy'abadde nga yeewaayo yeekwasa nnyo Maama Maria omubiri gwe kaguziikibwe ku ekereziya ya St. Mary Major eyabbulwamu Maria nga bw'alinda olunaku olw'okuzuukira. N'olwekyo bufunze enteekateeka bwetyo bwetambula. Ekala okubuuza ekibuuzo kino ndabye abantu abo Sabula Bingo! Ofureka gwirawo! Wewangulire omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo! Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namukisa n'awangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo! Wano ku Chabasa Fama. Ofiira ennimiro yo kubanga liddagala lyokka eritta omuddo ogw'okuteetaagisa ate mmwe batawaanyizibwa omuddo ogw'effujjo nga ennanda obuyuki mukozese Commander 24D omulimi jjukira ne kano bw'oba ogenda okufiira omuddo n'eddagala lya Weedmaster oba Commander 24D gattamu ekirungo kya Golden Drop nga kino kitangira enkuba okunaazaako eddagala
lyoba ofuidde. Eddagala lino lyonna lisangibwa mu maduuka agatunda eddagala ly'ebirime okwetooloola eggwanga. Okoye okukozesa daayi w'enviiri akulukuta, kampuni ya Super Lady ekuleetedde kadaayi ak'omulembe ka Super Lady Black Shampoo. Super Lady Black Shampoo takwata ku lususu era addugaza bulungi enviiri zokka ate ne zinyirira okamala. Super Lady Black Shampoo musange mu saluuni oba ku supermarket wonna. Essimu eri nooti 772 497 5 nooti oba nooti 774 nooti 879. Endwadde zeeyongera buli lukya zireeseewo okunoonyereza mu tekinologiya agasse ku mutindo ku ddagala lyaffe ery'obutonde eryettanirwa ensangi zino. Jangu omwoleso gwa CBS Pewosa okugenda okutandika ngenda kusoma mwezi 17 okutuuka ngenda kusoma mwezi 17 okutuuka ngenda kusoma mwezi 22 June 2025 mu Lubiri e Mengo, ofune buli kyolina okumanya ku ddagala lyaffe ery'obutonde n'okumanya ebituukiddwako mu kunoonyereza ku ndwadde. Abanoonyereza n'abakugu mu ddagala ly'obutonde bakwolesa mu kibanja kyabwe ekyotongedde mwe banaasisinkanira n'okwogeraganya n'abantu. Ayagala okwolesa jangu ku ofiisi za CBS FM ku Masengere oba kuba essimu eno nooti 7 nooti 8 562 nooti 6. Omwoleso gwa CBS Pewosa omwaka guno guteekeddwa mu ngeri ya njawulo nnyo. Ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu ne Ministry ey'ebyobulamu y'Obwakabaka bwa Buganda n'eya Uganda ne banywanyi baayo omuli Diamond Trust, I&M Bank, Aga Khan University Hospital, Uganda Kombucha, Dai Bio Pharma, CBS ne CBS BBS bakubiriza abantu basabasajja mu ssaza lya Kyaddondo okugwayo basomesebwe, bakeberebwe, bafune n'obujjanjabi ku bwereere ng'ennaku z'omwezi 6 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Mayi 2025 ku kisaawe ewankulukuku okutandika essaawa 2 ez'enkya okutuusa ku 11 ez'akawungeezi. Obujjanjabi bwonna bwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba essimu eno nooti 7 nooti 9 678 nooti 66 oba nooti 775 473 361. Dakikazi 14 ezibulayo okuwera essaawa 6 ogw'ettuntu lya leero. Muweereze ebibuuzo ku nooti 7 nooti 3 kisooka abantu bagala okumanya kama malengo okubannyonnyola njoza kansooka embikusomera ebimu ojja biyitamu. Kagwa Brian Ekira abuuziza nti when is the conclave on? Conclave oba ategeeza kisimanyi. Why is Cardinal Wamala not voting? Kakati tulabagata bingi. Conclave lw'olukiiko lw'abakardinaali olutuula okulonda paapa omupya. Kyabuza lwaki kardinaali Wamala tagenda kulonda. Amateeka tegakkiriza kardinaali asusiza myaka 8 kwetaba mu kulonda. So n'okulonda okwaggwa teyaliyo nakuno tajja kubaayo kubanga asusiza emyaka 8. Kamalengo kubanda binabala bangi abakibuuza alondebwa paapa yennyini aliko era naawebwa si gwe mulimu gw'omutongole tunayina emirimu emitongole mingi gundi ono aliko Kamalengo aliko kubanga okumuleeta yali bishop mu America. Paapa ono n'amuleeta era mu kusooka yakulira department evunaanyiza ku byamaka e Vatican, akuliddeko ebyensimbi e Vatican era mu kiseera kino era ye president wa Supreme Court ye Vatican. Kakati wa Kamalengo bwabo mu 2023 bwawulira ng'amaanyi gakendedde era baalina kunyonyi nga bava Panama nga obuvunaanyizibwa obwo kitegeeza nti singa yaba afudde mu bulamu bw'ensi eno yajja okuddukanya Vatican okutuusa paapa omupya bwe banaamulonda. So naye nga tunagenda awo waliwo amawanga amalala 2 government 2 zabadde agugulana nazo zesandyagadde tuguse maaso. Azaya tulira gavumenti ya Isirairi naddala ku lutalo luno olugenda maaso mu lwananda lw'e Gaza era kyaleetera ne Isirairi okumwanukula enfunda eziwerako. Era lumu ministry y'ensonga ez'amawanga amalala e Isirairi mu kumwanukula yagamba nti paapa ensonga engeri gye yali azitunuulira yali atunuulira ludda lumu
era bo bakiyita double standards and enough with the double standards and the singling out of the Jewish state and its people nga bo baga nti ffe twasooka okulumbibwa kati papa bw'aba atugugumbula lwaki nabali tabagugumbula abatusooka naye era ekyo tekireetedde papa kuddirira okutuusa lwavudde mulambu w'ensi eno abadde ali mu kulafuuba n'okulanga wabeerawo emirembe wakati wa Palestina n'Abayisirayiri eggwanga eddala lyayatulidde mu biseera bino ebisembeyo lyerya Russia talumbye Putin butereevu era tebadde enkola yabadde alumba nkola za gavumenti kebereri mu Argentina abadde ba president tabalumba butereevu alumba nkola kati ne mu Isirayiri ne mu Russia agugumbudde nnyo gavumenti ya Putin okuva lwe yatandika olutalo mu ggwanga lya Ukraine era lumu mu kugigugumbula yatwaliramu n'akulembera ekeresia eyaba Orthodox ampuliza funa enjawulo wakati wa keresia eyaba Katoliki n'ekeresia eyaba Orthodox kubanga mu mawanga omuli Greece omuli Ukraine omuli Russia Orthodox Church yesikiriza esinga obunene kakati akulembera Orthodox Church mu Russia ye Patriarch Kirill oyo yatwala Orthodox Church mu Russia yonna yavaayo n'awagira olutalo luno nga lwakatandika ng'awagira Putin papa n'amuwandikira ng'amuga nti brother we are not state clerics nti owooluganda 88.8 CBS FM